the procession for the Eucharistic celebration has started. Anytime, I will request you to rise up. Let us all stand. The cross bearer is just there. Let us stand. Our Lord Jesus Christ. Like the Magi, we come to worship Him, to thank Him for His goodness, and to pray for His blessings. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Thank you.
we'll continue praying for his testimony. Thank you. Ruhanga simu twerangiza twerangiza. Sebo w'ekitiibwa Bishop Sebo Munyabona Nkulu kukwasiza omwana wange Sister Regina Nkemugisha okuweereza mu linnya lya Yesu Kristo obulamu bwe bwonna. Amen. Ate tubasabire. Loving Father, in response to your call to follow Christ more closely in my life and to be consecrated entirely to you, I, Sister Mary Monica Nankunda, before you, Sister Mary Rita Christie Nachitende, Superior General, the community and all here present, dedicate myself totally to you, Almighty God, and vow to love and serve you in your church today for the whole of my life, by living in chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Little Sisters of the Third Order Regular of St. Francis of Assisi. God the Father Almighty promises you young life if you observe these things. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And by your right hand protected them. When they were poor and despised, you united them to yourself in a covenant of love. When they strayed from your friendship, your mercy led them back to the right.
servants, O Lord, and confirm your love. Catholics who are well prepared. It's time for Holy Communion. The Lord is calling us to the Eucharistic banquet. N'abajaguza nja kubasaba musooke okujja mu maaso. Abasaabadooti bajja kubatuukako mukole ennyiriri okusembera. Nze Sister Margaret Namubiru kubanze nga ndi mu kibiina ky'aba Little Sisters of St. Francis, basista abatene aba Francisco omutuukirivu. Wano wennyimiridde y'entaana ya Mama Kevina. Mama Kevina yaziikibwa wano, teyaziikibwa mu ttaka eri wansi olw'ensonga nti bwe baamujja mu Amerika gye yafiira ne bamutwala mu Ireland gye baasooka okumuziika, ate okugenda okumuggyayo ne bamuleeta wano ng'ali mu coffins 2 kati nga tezisobola kuyingira mu ntaana eri eya wansi entono, ne basalawo okuzimba kino. Mama Kevin ali mu kintu kino, tali mu ttaka. Kati wano wetujja wetukuŋŋaanira buli mwaka ne tujja okwebaza Katonda olw'ebirungi ebingi ennyo bye yakozesa Mama Kevina mu nsi yaffe eya Uganda n'awalala e Kenya ne mu Zambia. Era nga nze omulimu gw'endiko nkola awamu n'abalala bannange 3 nga nkolera Nsambya nga ndi mu ofiisi ekwatagana ku by'okulanga kwa Mama Kevina mu lubu lw'abeesiimi n'abatuukirivu, nga tukola ekintu ekyo olw'okwongera okulaga abantu amaanyi ga Katonda g'akozesa abo abakkiriza okubakozesa ebirungi nga Mama Kevina bye yakola.
Twogerako olunaku lwa leero kikwata ku mubiikira omunaddiini amanyiddwa nga Maama Kevina oba mu Luzungu tumuyite Mother Kevin Kani, ng'omubiikira ono yali mu kibiina ky'Abafranciscan eyo mu England, naye nga ye teyali muzungu wa mu England, yali muzaale wa mu Ireland. Naye olw'okuba nti bazadde be baafa mangu ng'akyali muto nnyo, Maama Kevina teyagenda wala mu byakusoma, era bwe yamala okusoma akatonotono n'anoonya omulimu naye n'atagufuna mu Ireland, kwe kutambulamu n'agenda mu England anoonyeeyo omulimu. Eyo n'afunayo omulimu, awo n'ayingira ekibiina ky'Abafranciscan ng'aweza emyaka nga 2. Mu kibiina omwo n'amalamu emyaka 2 n'akola ebiragaano bye, era n'afuna n'erinnya erya Kevina, Sister Kevina, kubanga ye bwe baamubatiza yali Teresa Kani. N'afuna erinnya ery'obunaddiini nga ye Kevina. Era Sister Kevina ne yeegombanga nnyo okugenda mu America naye nga chance tebakimuwa. Buli lwe balonda abagendayo tebamulonda. Naye ye n'ataterebuka, neeyongeranga okwesiga Katonda nti luliba lumu ne bamutwala. Naye yali awo nga zireese Bishop ono ng'ava eno mu Uganda nga bamuyita Bishop Henry Hanlon, ng'azze mu kibiina okusaba abakulu b'ekibiina bamuweeyo basisita bagende naye bakole eno mu Uganda gye Abamiru Hill Missionaries gye baali batandise okuyigiriza eddiiri, nga baali batadde awo missoni yaabwe Ensambya. Kati bambi Bamiru Hill Fathers bano baawuliranga ng'omulimu tegutambula bulungi, gubazitooweredde, tegugenda bulungi mu maaso, ne basalawo okuleeta basisters babayambeko. Kwe kugenda mu kibiina ekyo eky'omu England eky'Abafranciscan ne basabayo basista, ne babawa Bishop ne bamuwa basista 6 nga ne Maama Kevina yali omu ku abo 6 abaali bajja mu Uganda. Ne batandika olugendo lwabwe mu 1902 mu Desemba. Bajjira mu lyato eddene ne batuuka mu Kenya eyo, ate ne bava mu lyato eryo ne badda ku etrain ne bateeka Ekisuumu, ate Ekisuumu ne badda mu kaato akatono, liri lyali lyato naye ate kano kaato, buno obwato buno bwe bakuba n'enkasi. Ne batuulamu ne batuuka Munyonyo Mulungo, ku mwala gw'e Mulungu. Bwe baava mu lyato baatambula mayiro 7 ku bigere. Abantu abaali bazze nga bakooye baatambula mayiro 7 okutuuka Ensambya. Ensambya eyo bafaatha babaaniriza ne basanga n'abantu bangi abaddugavu nga babalinze ne babasanyukira, era oluvannyuma ne babatwala mu nnyumba yaabwe gye baali babazimbidde, yali ya ttaka, ne basula omwo. Naye ne batandikirawo omulimu gwabwe. Basooka kuyiga olulimi lw'ensi, ekitundu kye baali bazzeemu, olulimi Oluganda ne baluyiga. Awo ne batandika okukola emirimu gyabwe. Kati Maama Kevina si ye yali omukulu, si yali omukulembeze gurupu eyo yali ezze. Waliwo sisita eyali abakulira nga bamuyita Sister Paulo. Kati Sister Paulo ono eyali abakulira nga yagaba emirimu, Maama Kevina ne bamuwa omulimu ogw'okujjanjaba abalwadde, kubanga abalwadde abo baali batandika dde okujjangako eri mu bafaatha, naye bafaatha ne balaba nti tebajja basobola bulungi. Kaakati bwe bategeera nti basisita bazze ne batandika okweyiwa mu basisita.
nga basisita nno bajja n'obulagala butono nnyo era baddira akameeza akatono ke baalina mu nnyumba yaabwe ne bakateeka wansi w'omuyembe. Omuti ogwo omuyembe gukyaliwo nakati ensambi awo we tuyita eddwaliro eryasooka Maama Kevin lye yateekawo wano mu Uganda, era tugwagala nnyo, tugulabirira bulungi guleme kutufaako. Kati Maama Kevin yajjanjabira ng'omwo abalwadde wansi w'omuti n'abawa ku bulagala obutono bwe yalinanga, naye olw'okuba nti yabalaganga okwagala okungi, abamu baawonanga n'okuba nti Maama Kevin yankutteko n'aŋŋamba nja kuwona ng'agenda n'awona. Kati oluvannyuma Maama Kevin yalaba nti ate waalingawo abalwadde abataasobolanga kuddayo nga bo balwadde nnyo, n'asalawo okubasigazanga mu kifo naye nga talina waabateeka. Kati n'asooka okuzimba ennyumba ey'ettaka, woodi gye tuyita woodi, n'ateekawo ennyumba okusookera ddala ey'abakyala abazaala, n'oluvannyuma Nsambya n'agenda ng'akulaakulana bw'atyo. Woodi ey'abasajja, ey'abaana, ey'abakyala abalwadde obulwazi, ebintu ne bigenda nga bikulaakulana, era kati okutuuka eddwaliro we riri gaali maanyi ga Maama Kevin agakitandikawo. Kati Maama Kevin bwe yavaawo, omukulu ate era n'amugaba e Naggalama, kyekifo ekyali ekifo kyabwe ekyokubiri kye baakubawo. Avudde Ensambya yagenda Naggalama, nayo n'atandikayo eddwaliro, n'atandikayo n'amasomero. Yateekayo essomero eryali Ensambya nga lya boarding lyatwalibwa e Naggalama. Ate ne Naggalama wennyine n'ateekawo akasomero ak'abaana abava ebweru ka day school. So e Naggalama awo waliwo amasomero abiri, erya boarding n'erya day. Naye kati erya day terikyaliwo ery'abawala, bonna baabagatta abawala n'abalenzi bali mu St. Joseph's kati primary school. Kati Maama Kevin n'atandika bw'atyo okukola, naye Maama Paulo bwe yalwala n'azzibwayo mu England, abakulu abo mu England ne balonda Maama Kevin n'afuuka omukulu w'abano abali mu Uganda. Kati Maama Kevin n'akola nnyo emirimu, olw'amaanyi ge yateekamu yayatiikirira nnyo, katugambe okusinga ne Maama Paulo. N'ateekamu amaanyi mangi ng'ate alengerera wala, ng'ebintu abikozesa magezi n'okukkiriza mu Katonda, ng'alina okukkiriza kw'amaanyi. Kaakati awo yali ng'akyalimu ebyo, abawala abamu ku abo abaali mu ssomero ly'Ensambya ne bakonkona ku ofiisi ye ne bamugamba, maama twagala okukulaba. N'abagamba muyingire, ne bayingira, ne bamugamba nti maama twagala kubeera nga ggwe, twagala kubeera basisita nga ggwe. Maama Kevin kyasooka okumukanga kuba yali takirindiridde ng'era takirowoozangako. N'abagamba, baana bange mutegeera kye musaba? Bo ne bamuddamu nti tukitegeera. N'abagamba temukitegeera lwa nsonga nti ffe tetufumbirwa era tetuzaala. Ate bazadde baffe ne bwe bafa tetuddayo kubaziika. Ffe tusoma nnyo, mu ebintu bino munaabikola, tuzukuka ku makya nnyo ssaawa 11 tugende tusome. Ebintu bino munaabisobola? Abaana ne bamugamba tujja bisobola. Kakati bwe yalaba nga bamalirivu n'agendako ewa Bishop n'abimubuulira. Bishop n'amugamba, era yasooka mugamba nti ekyo kyoyogera tikiriiwo era tikijja kubaawo, kubanga abaana abaddugavu ffe tubamanyi bateekwa kufumbirwa na kuzaala. Naye olw'okuba nti abaana bo bakinywererako, Maama Kevin n'addayo ewa Bishop, oluvannyuma Bishop n'amuwa olukusa okutandikawo ekibiina kyaffe. Era ekibiina kino ne kitandikawo nga lumu Maayi 1923, awo Ensambya we kyasookera. Kaakati Maama Kevin bw'agenda afuna abaana nga bagenda beeyongera, ng'abamu bafuuse batuuse ne ku mugigi gwe tuyita ogwa novitiate, n'alaba nti ekifo ekyo kigenda kifunda olw'okuba eddwaliro lyali likulaakulana ate ne Mangakweri nga n'essomero likulaakulana. Kwe kusalawo ettendekero ly'abasisita bano
alitwala awalala. Awo n'anoonya ettaka, bwe yanoonya nnyo n'amanya nti eno enkoko njeru waaliyo bamerukiru fathers abaali bazzeeyo mu 1879 nga bo baatandikayo dda mission, era najja n'ayogera nabo olw'okuba nti kabaka yali abawadde ettaka ddene nnyo okukolerako emirimu, ne basalawo okumuwaako ogutundutundu gw'ettaka akolereko emirimu gye, nabo basigazeeko ekitundu ekirala. Awo Mother Kevina n'addayo n'ateesa ne banne mu 1926 n'ajja wano enkoko njeru we tuli kati, n'atandika okuzimba. Yasooka kuzimba ettendekero ly'aba-sisters, abaana bali abali ensambya asobole obbaleeta wano. Naye era yasookera mu buyumba bwa busiisira nga Mama Kevina yeezimbirawo akayumba akakasisira ne sisita munne mwe banaasula, ng'eno bwe bazimba ekizimbe ekirungi eky'abaana abali mu ttendekero. Ennyumba ey'okubasomesezaamu, ekizimbe eky'okubasomesezaamu kye tuyita St. Anthony, naye ng'eyo yalondangamu ba-sisters be yalabanga nti basobola okubeera abasomesa mu masomero. Abo n'abatendekerawo nga bakyalina mu ttendekero ery'obusisita. Yabalondangamu ne bafunayo ate classes ezaabwe ez'enjawulo ezibaawula. Kati oluvannyuma n'aggyayo abaana ababiikira abo nga bamaze okuba ebiragaano, ng'azimbye ekizimbe ekirala kye tuyita Nkoko Njeru Teachers Training School. Ababiikira abo ne beeyongerayo okusoma, ate n'olw'okuba nti ababiikira abo baali tebamala mu masomero ge yali atandika okuzimba, n'atandika n'okuyingizaamu abawala abeereere, ne batandika era kati essomero eryo ne litufuukira ddala Teachers Primary College. Basoma kati baalifuula Kowa College, naye nga Mama Kevina ye yalitandikawo lwa nsonga kutendeka abaana okusomesa mu masomero ga primary. Kati bwe yamala awo era mu kaseera ako n'ayambuka engulu gye tuyita Ensuube ku kasozi, nayo n'ateekayo essomero. Kyamuteesaayo essomero eryo, essomero lyo lyali ya domestic science, kusomesa abaana ab'abakungu, kubanga abaana b'abakungu kigambibwa nti bano olw'okuba baalina ku ssente baali babaweereza Bulaaya ne basoma ebikwata ku domestic science, kubanga omukyala ennaku emirembe egyo yabeeranga waka, naye nga baagala bayige ku Luzungu, abakungu nga bakyaza abagenyi, oluusi Abazungu nga baagala bakyala baabwe bayige ku Luzungu, bayige n'engeri gye bayinza okufumba obulungi emmere n'okulabiriramu abaana n'okulabiriramu amaka obulungi nga babatwala e Bulaaya. Kati Mama Kevina n'agamba nti ate olwo abatasobola kgenda oba n'okwonona essente ezo zonna okubatwala e Bulaaya, ffe tukolewo wano ekintu. N'atandikayo domestic science school Ensuube, ng'abakungu baleeta abaana baabwe ne basomeseza mu ssomero eryo, ne bafuna okumanya okwogera Oluzungu n'okufumba emmere obulungi n'okulabirira amaka n'okulabirira obulungi abaana baabwe. Kigambibwa nti olw'okuba essomero lino lyayatiikirira nnyo kubanga ly'essomero lyokka eryaliwo erya domestic science wano mu Uganda, Mama Kevina ye yalitandikawo. Kati nga n'omu pulezidenti w'e Zambia eyasookawo kigambibwa nti omukyala we yamuleeta wano Ensuube ng'awulidde ekintu ekigenda mu maaso wano, n'aleeta mukyala we ne bamusomeseza wano, n'addayo n'amufumbira akawunga kaabwe ak'e Zambia nga kalungi. Kaakati oluvannyuma Mama Kevina yatandika n'okutwala abawala abalala abatali babakungu bokka, abaana bangi ne bayiga ebya domestic science school, era ebya domestic science awaka nabikiira ne ba-sisters abamu bangi bayitirako mu ssomero eryo, era ne basobola n'okufuna kugamba obumanyirivu mu kusomesa ebya domestic science mu masomero agatandikawoko ng'eyo ng'Ebusoowa mu Busoga, baali batandiseyo essomero lya domestic science. Naye oluvannyuma
wano mu Uganda curriculum mu masomero yakyuka n'etandika okulaba nti esomesa amasomo gano aga domestic science nga buli mu primary ne mu secondary basomesa amasomeso gano kati ne amasomo gano kati nekirabika nti tekikyetaagisa kubeera na ssomero eryo. Essomero eryo ne lifuuka erya primary school boarding era gye liri kati. Oluvannyuma sister omu eyaliyo nga headmistress w'ensuuba awo mu primary ate yalaba obwetaavu obw'okuteekawo secondary school. Oyo ye yali mu little sister, sister Bernard eyatandika essomero erya secondary school Stella Maris Nsuube. Kati nno Mother Kevin bwe yavaawo n'atalaaga ensi yonna, n'agenda e Kamuli mu Busoga, n'agenda e Teeso, n'atandikayo essomero ly'abaana abazibe b'amaaso lye tumanyi nga St. Francis School for the Blind, era ly'essomero eryasooka wano mu Uganda okubeera essomero ly'abamuzibe. Mama Kevin yakola ebintu bingi nnyo ekugamba bye tugamba nti bye byasookanga bye byasookanga ng'ate kiringanga nti gavumenti egenda emugoberera. Bw'ogendawo kati omuntu amannya gange bampita Sister Agnes Nakalema nga nze avunaanyizibwa ku kifo kino Mama Kevin awagalamidde, ng'era wano wenyimiridde era we baamuziika nga sisita bw'atugambye abantu bangi abazze nga bazze okusabako wano wa Mama Kevin. We bajja mu ofiisi ne beewandiisa n'enzija ne mbaggulirawo nga balina essaala zaabwe ze baleese, era abantu bangi baganyiddwa nnyo mu ssaala mu kuyita Mama Kevin nga basaba Katonda. Abantu bangi abazadde abaana, Mama Kevin tayawula ddiini, kuba Musiraamu, mu Protestanti, mulokole, buli ddiini yonna ajaaniriza. Era tufunye abantu bangi aba ddiini ez'enjawulo, era nga abantu bangi bafunye kye tuyita favors mu Luzungu, nga tebibeera byewuunyo naye ziba favors nga Rome bwe yatugamba, kuba singa ebadde ekyo ekyewuunyo ekyenkukunala kye tulinda singa Mama Kevin kati mwesiimi, naye nga tufuna ezo ze bayita favors. Abantu bangi abazadde abaana, Mama Kevin mugabi wa ssente, bantu bangi abamwesize nga bamusabye ssente era n'azibawa. Abaana ab'amasomero bazze ne basaba. Tulina amasomero gaffe nga ga Namagunga bajja wano eno, aga Junior Boys, St. Agnes Naggalama. Buli Okitoba waabeera ng'atuuka ennaku Mama ze yafiirako, abaana abo bajja ne balamaga ne bamanya abasisita ababakulembera wa gye bavudde. Era bwe bajja wano eno basaba nnyo okubanga bafuna grades ezawaggulu ezibatwala mu kibiina ekirala. Eyo nayo tugifudde tradition wano eno nti buli mwezi gwa Okitoba nga gutuuka oba nga gutuuse amasomero gajja okulamaga. Tuyina ebibinja binene nnyo muno mu Nkokonjeru. Twebazanya abantu b'Ezziba bazze nnyo ne balamaga wano eno, abantu b'Ekisoga, Nkokonjeru muno mwonna. Tulina abantu abava Entebbe bajja wano ne balamaga ewa Mama Kevin, naye ng'okulamaga kwabwe bajja kusaba, baagala Mama Kevin abakolera ebyewuunyo. Mama Kevin ayongedde okuwonya abantu bangi endwadde nnyingi, naddala zino eno endwadde ze babasindikira. Okuwonyezebwa tekiri nti nno it is automatic, naye kubeera kukkiriza. Abantu buli lwe bajja mbeera mbagamba nti essaala eno ogisaba naye weetaaga okuba n'okukkiriza mu mutima gwo, kuba bw'onaaba tokkiriza ne Katonda kiba kimuzibuwalira
okuddamu essaalayo. Era abantu bangi bawonyezeddwa. Nnyinza okubawaayo just nga piisi emu. Tulina omukyala abadde ava Ezziba, yali yafuna ebizibu n'avaamu olubuto n'amala emyezi 7 nga talya mmere. Emyezi egyo 7 egyaggwako omusomesa awo ku Enkoko Njeru ku parish n'amutuleetera. Omukyala oyo yamala omwezi omulala gumu nga batandise okujja wano buli Lwakuna olw'Essaakalamentu nga bajja wano eno Mama Kevina ne beegayirira ne basiiba mu ssaala nga n'okusiiba okwerekereza ekyokulya kyokka ate nga yabeeranga mulwadde. Naye omukyala oyo wenjogerera essaawa zino eno alya emmere n'emirimu gye kati akola ki? Akola. Byebyo ebintu ebimu ebisinga okuleeta wano eno abantu okubeera nga basaba Mama Kevina. Nze Sister Mary Teresa Agnes, Little Sister of St. Francis, 92. 92 years. I was born 27 April 1932. Okay. Mother Kevin was a very kind lady towards the people, very helpful, and her work, especially prayer. She used to tell people to pray very well, and ask God to help them. Without God, you cannot keep health and happy. That was her words. And she had a prayer, Our Father. That prayer, and Nebikira Maria wekisa. Ngesaala yajagala nnyo abantu okugisoma. Mama Kevina eyanzalisa. Bwe baleeta maama mu ddwaliro, bamusanga ku lubalaza ng'atambula olw'amateneti. N'ababuuza omulwadde gwe baleese, ne bamutegeeza mangu. N'ayanguwa n'ayingira mu Labour Ward n'ayitayo omusawo. Bwe yayita omusawo, n'ajja ne banzijja mu ntebe, ne maama ne bamujja mu ntebe mwe yali atudde, ne bamuyingiza mu Labour Ward. Wayita akaseera katono ne banzaala nga ne Mama Kevin waali. Kati bwe baamala okunzaala ne babawa ekitanda. Edda abakyala bamalanga Sunday nnamba nga tebannaba kubasiibula mu ddwaliro. Kati olunaku olwaddirira, Mama Kevin, Father Spiria yali asoma emmisa olunaku olwo ku makya, bamuyitanga Father Koning. Bwe yamala okusoma emmisa, Mama Kevin nga yamaze dda kuteekateeka maama mu ddwaliro okujja okumbatiza. Ne bajja ne bambatiza, nampa erinnya lye erya Maria Teresa. Banzaala nga 27 February, kakati 29 ne bambatiza. Kakati oluvannyuma ne basibula maama ne baddayo eka. Ne tukuba ekiseera ekyokusoma. Kusoma awaka twalina abasomesa. Naye mu sukulu yo namalayo ekiseera si kiwanvu kubanga nava awaka nga mmanyi ebyokusoma. P1 and P2 saabisoma kubanga ebintu bampanga ebigezo nga mbiyita bulungi. Kakati n'ensoma bwe mmala P6. Bwe twabanga tusoma, mother twamusomberangako amazzi okugenda okunaaza abanaku. Waliwo ewooda y'abanaku nga mulimu abakadde n'abalala batatambula, naye luusi twamutwaliranga amazzi n'anaaza abanaku. Oluusi naffe ne tumuyambako okwera olubalaza n'okulusiimuula. Kati bwe mala P6 nga maze P6 nga ewedde, nasomera wano ku demonstration. Bwe namalira ekibiina kyange eky'omukaaga ne njagala okugenda mu busawo, nayita bulungi kubanga nali second ku bantu 29. Ne ngenda mu busawo ne nsoma.
kati bwe ŋŋenda mu busawo twalina eggurupu ewaffe ku kyalo nga tuwumudde nga tugenda ku mayumba gaali 4 nga kuliko abaana naye twagenda nga twogera tutulaba abakazi abo mu kereziya nga bajja okusoma lwaki ffe tetubeera nga bo abamu kakati ffe twali 2 ne twagala okubeera bababiikira kati bwe mala P6 ne ŋŋamba maama n'aŋŋamba nti okyali muto kyekimu era n'obusawo era we namugamba ku by'obusawo yaŋŋamba nti okyali muto naye still olw'amagezi gange bwe bafuna lipooti mu ssomero ensanja ne banzikiriza nengenda nensoma obusawo bwe mmala obusawo saalwayo nagenda mu 47-51 nga mmaze obusawo bwe namala obusawo era straight we nenkomawo eka mu holiday mukyala jjajja yali anjagala nnyo kakati ye gwe nabuulirako kaama kange namala okukamubuulira twagenda okusoma olunaku olwo father yajja mu safaari ne father nemubuulirako father n'agamba nti tebajja kugaana bajja kukkiriza nembuulira jjajja mukyala jjajja kakati mukyala jjajja bwe namubuulira n'agamba nti kikirina mutawaana oba oyagala genda ogenda kuweereza Katonda obulamu bwo bwonna okutuusa okufa nemugamba nti kituufu nti ye kale nja kugenda kati oluvannyuma nembuulirako ne maama ne taata nemubuulirako ne taata n'aŋŋamba nti oba ekyo ekirowoozo ky'olina ffe tetukugaana naye nga maama alina enkenyera kakati mu luvannyuma bwe namala obusawo olidde neetuuka neŋŋamba nze nga bwe maze obusawo teeka okugenda okuyingira okubeera sisita sijja kweyongerayo kukola kati era bwe gwali bwe tumala okulya Krismasi ne mbabuulira kakati nga 28 January nga bandaba ntamidde eddiini ne bagamba mukyala jjajja nti muzzukulu oyo mututwalire mu convent kakati ne bansitula tujja bwe tutuuka mu convent Mother Kevin era twamusanga ku lubalaza ng'atambula n'atwaniriza bulungi bw'amala okutwaniriza obulungi n'abuuza mukyala jjajja n'amugamba nti maama nkukolera ki mukyala jjajja n'agamba nti omwana ono mulese kubeera mubiikira muwala oyo n'asanyuka nnyo n'atuyingiza mu kifo ky'abagenyi bwe tutuuka omu n'agenda n'akima mukulu w'abanubisi bamuyitanga Sister Kizito n'amuleeta Sister Kizito n'ajja bwe yajja n'amala okutubuuza bwe yamala okutubuuza n'agamba mukyala jjajja n'agamba nti omuwala oyo omuntu g'obadde naye amuntumye n'agamba nti omuntu wammwe mbamuleetedde era ne Sister Kizito n'asanyuka nnyo kakati n'agamba nti ŋŋende nti togenda tukusangawo mukomyawo mangu ne tugenda bwe tutuuka mu kisenge gye batungira engoye ne nzijamu engoye zange zonna ze najja nazo ne nyambala engoye ez'ekibiina ne nkwata evveero yange mu ngalo ne nzija mu woofiisi twasanga mother atudde mu ntebe Sister Kizito n'aŋŋamba nti fukamira ne nfukamira mu maaso ge n'ansiba evveero ku mutwe bwe yamala okunsiba evveero ku mutwe n'antwala mu kereziya ne tusomayo essaala bwe tumala okusoma essaala ne tukomawo abali jjajja jjajja n'asanyuka yayimuka ku ntebe ng'essanyu limutta Sister Kizito n'amugamba nti totya twali mutawa nti sitidde naye mpulira muli simanyi kyakukola kubanga ekintu omwana oyo kyakoze kituufu nnyo iye n'amwebuuzaako nti ekintu kino kizze bwe kiti ne bwe kiti kati n'amugamba genda oyongere okusoma weebuulirire oba oli awo Katonda aliko kyakuyitira oluvannyuma yatandika okuwulira nti eddoboozi bawa basisters abo 6 abaasooka okujja mu Uganda zino gamba nti bwe yali akyali eri mu convent nga tebannamuleeta mu Uganda
baali bamuwadde okulabirira basisita abalwadde. Tugulabirira bulungi, tetwagala gutuveeko. Kati n'agenda agenda azimba wards ez'abakyala, ez'abakyala gwe bazaalira maternity, ez'abasajja mwe balwalira baba bali. Kati oluvannyuma ng'akyali mu ekyo ne bamuwa mpolampola, kakati nno mu 1926 n'alaba Mama Kevina ng'ekifo ekyo kifunda. Kyonna kyemulaba ekyemmanga, kubanga parish ate ye etandika egenda eri kati ekitundu. Zino sifukamira mwana wange naye leero kanfukamire Mama Kevina. Holy Spirit, Lord, we thank you for the gift of our Mother Foundress. We thank you for all those who are getting interested in her. Mama Kevin ono yamala emirimu gye egy'obukulembeze mu kibiina kye mu mwaka gwa 1955 n'asindikibwa. Abakulu be baali balonze ne bamusindika mu Amerika ayambeko ku mulimu gw'okugunjula abasisita b'omu Amerika abato abaali bayingira ekibiina, ate ayambeko n'okufuna ku ssente ezinaddukanyanga emirimu wano mu Africa. Mama Kevina n'agenda mu mwaka ogwo n'atandika 1955 n'akola nnyo ku kunoonya abantu abayinza okuyamba emirimu egyali gitandikiddwa wano, naye bambi yakikolako emyaka 2 gyokka. Mu 1957 Oktoba nga 17 Mama Kevina ku makya yasangibwa afudde mu kitanda kye. Kati olwo ne bategeka engeri y'okumuziika, ne basalawo nti bamuzeeyo ewaabwe mu Ireland, ne bamutwala ne bamujja mu Amerika ne bamuziika mu Ireland kugamba mu nnyumba enzadde ey'ekibiina kye kye yalimu. Kakati ate oluvannyuma abantu beeno ne bagamba nti oyo muntu waffe tubaddemu emyaka mingi okuva mu 1903 okutuuka mu 1955 Mama Kevina atubaddemu, abadde muntu waffe nnyo, n'olwekyo ffe tumwetaaga mumukomyewo eno. Awo gavumenti ya Uganda yali ey'abazungu ne gavumenti ya Buganda, olw'okuba nti Mama Kevina yakolagana nnyo ne gavumenti ya Buganda olw'ettaka Kabaka lyamuwanga okukolerako abantu. Gavumenti ya Buganda ne gavumenti y'aba British ne bakolaganira wamu ne balaba nti omulambo gwa Mama Kevina gukomezebwawo wano, era ne bamutuusa ensambya gye bamusabira. Oluvannyuma ku lunaku olwo lwennyini ne bamuleeta wano nga December 3, 1957 ne bamuziika wano.
omukulu waffe yaleka eri mistress nga ye sister bakunkyepita amanya sikyagamanyi bulungi kubanga ndi mulwadde olula ettayimu sagala kulimba mukama agamba tolimbanga omaze webalesebo kakao tuli okusatadde twali streaming era ibana ebintu by'okweditinga ebisisinkana nga balaba ku kibaludde okulaba tebaali balabi ekyesente general appeal eba ya buyambi makyazi
enjala gwe mwogenda nze mulani afunda gitule naye emmere tanywa enguuli wano era wenyimiridde eno gye tuyita grave yaffe nti grave yard. Wano eno wagalamiddewo ababiikira bannankulu baffe n'abamu ku babiikira Maama Kevina be yajja nabo, era nga bano eno be babiikira nga nze ababeera bawummudde, tetugamba nti bafudde naye bawummudde. Wano we bawummulira, kino kiwummulo kyabwe we bagalamidde. Ngera ku grave yard eno wano wendaga wano waliwo bannankulu baffe. Eno layini tugipreservinga nga ya bannankulu. Ono ye mother waffe Mother Bernardine yasooka, ate oli asemba wali eri ye Mother Nasimio Ann yali muna Kenya, naye engeri gye yali nankulu waffe ow'ekibiina twamuteeka wano. Ngera olaba space wano nti bannankulu wano we tubagalamiza. Bano be bannankulu baffe ab'ekibiina, wano we bakyagalamira. Kuba kati grave yard eno egenze ejjula ne tuteekayo n'ekibangirizo ekirala. N'abuuza jjajja nti maama nkukolere ki? Ate jjajja yali active woman. Nti ono bamuleetedde wammwe. Nti ye naye amuntumye naye nkomawo tovaawo nti mulinde era naye fesingira abantu mabuleti muli bangamba alimbulirawo ddala sibebakiomita bwe bati neddoboozi owulira terivasowa obulago abasawo bakebera tebalina kyegamba ate bakebera oyo yatuyambanga mu nnimiro Stalfons mukozi naye abalala sibamanyi, abasinga bali eri mu nnyumba ennene abo bwe basooka wali Maama Kevina eyanzalisa bwe baleeta maama mu ddwaliro bamusanga ku lubalaza ng'atambula olw'amateneti, n'ababuuza omulwadde gwe baleese ne bamutegeeza mangu, n'ayanguwa n'ayingira mu Labour Ward n'ayitayo omusawo. Bwe yayita omusawo n'ajja ne banzijja ne maama ne bamugja mu ntebe mwe yali atudde ne bamuyingiza mu Labour Ward. Wayita akaseera katono ne banzaala nga ne Maama Kevin waali. Kati bwe baamala okunzaala ne babawo ekitanda.
edda abakyala bamalanga Sande namba nga tebannaba kubasiibula mu ddwaliro. Kati olunaku olwaddirira Mama Kevin Father Spiria yali asoma emmisa olunaku olwo ku makya bamuyitanga Father Koning. Bwe yamala okusoma emmisa Mama Kevin nga yamaze dda kuteekateeka maama mu ddwaliro okujja okumbatiza. Ne bajja ne bambatiza nampa erinnya lye erya Maria Teresa. Banzala nga 27 February kakati 29 ne bambatiza. Kakati oluvannyuma ne basibula maama ne baddayo eka. Ne tutuuka ekiseera ekyokusoma kusoma awaka twalina abasomesa naye mu sukulu yo namalayo ekiseera si kiwanvu kubanga nava awaka nga mmanyi ebyokusoma P1 and P2 saabisoma kubanga ebintu bampanga ebigezo nga mbiyita bulungi. Kakati nensoma bwe mmala P6 bwe twabanga tusoma mother twamusomberangako amazzi okugenda okunaaza abanaku. Waliwo ewooda y'abanaku nga mulimu abakadde n'abalala batatambula naye luusi twamutwaliranga amazzi n'anaaza abanaku. Oluusi naffe ne tumuyambako okwera olubalaza n'okulusiimuula. Kati bwe mala P6 nga maze P6 nga ewedde nasomera wano ku demonstration we namalira ekibiina kyange eky'omukaaga ne njagala okugenda mu busawo nayita bulungi kubanga nali second ku bantu 29 ne ngenda mu busawo ne nsoma. Kati bwe ngenda mu busawo twalina eggurupu ewaffe ku kyalo nga tuwummudde nga tugenda ku mayumba gaali 4 nga kuliko abaana naye twagenda nga twogera tutulaba abakazi abo mu kereziya nga bajja okusoma. Twala kifo tubeera nga bo abamu. Kakati ffe twali 2 ne twagala okubeera bababiikira. Kati bwe mala P6 ne ngamba maama n'angamba nti okyali muto kyekibeera n'obusawo era we namugamba ku by'obusawo yanga nti okyali muto naye still olw'amagezi gange bwe bafuna lipooti mu ssomero ensanja ne banzikiriza ne ngenda n'ensoma obusawo. Bwe mmala obusawo saalwayo nagenda mu 47 51 nga mmaze obusawo. Bwe namala obusawo era straight we nenkomawo eka mu holiday mukyala jjajja yali anjagala nnyo. Kakati ye gwe nabuulirako kaama kange namala okukamubuulira twagenda okusoma olunaku olwo father yajja mu safaari ne father ne mubuulirako. Father n'agamba nti tebajja kugaana bajja kukkiriza. Ne mbuulira jjajja mukyala jjajja. Kakati mukyala jjajja bwe namubuulira n'agamba nti kikirina mutawaana oba oyagala genda ogenda kuweereza Katonda obulamu bwo bwonna okutuusa okufa. Ne mugamba nti kituufu nti ye kale nja kugenda. Kati oluvannyuma ne mbuulirako ne maama ne taata ne mubuulirako. Ne taata n'aŋŋamba nti oba ekyo ekirowoozo ky'olina ffe tetukugaana naye nga maama alina enkenyera. Kakati mu luvannyuma bwe namala obusawo olidde neetuuka ne ŋŋamba nze nga bwe maze obusawo teeka okugenda okuyingira okubeera sisita sijja kweyongerayo kukola. Kati era bwe gwali bwe tumala okulya Krismasi ne mbabuulira. Kakati nga 28 January nga bandaba ntamidde eddiini ne bagamba mukyala jjajja nti muzzukulu oyo mututwalire mu convent. Kakati ne bansitula tujja bwe tutuuka mu convent Mother Kevin era twamusanga ku lubalaza ng'atambula n'atwaniriza bulungi. Bw'amala okutwaniriza obulungi n'abuuza mukyala jjajja n'amugamba nti maama nkukolera ki. Mukyala jjajja n'agamba nti omwana ono mulese kubeera mubiikira muwala oyo. N'asanyuka nnyo n'atuyingiza mu kifo ky'abagenyi. Bwe tutuuka omu n'agenda n'akima mukulu w'Abanubisi bamuyitanga Sister Kizito. Sister Kizito n'ajja
bwe yajja n'amala okutubuuza bwe yamala okutubuuza n'agamba mukyala jjajja n'agamba nti omuwala oyo omuntu g'obadde naye amuntumye n'agamba nti omuntu wammwe mbamuleetedde era ne Sister Kizito n'asanyuka nnyo kakati n'agamba nti ŋŋende nti togenda tukusangawo mukomyawo mangu ne tugenda bwe tutuuka mu kisenge gye batungira engoye ne nzigyamu engoye zange zonna ze najja nazo ne nyambala engoye ez'ekibiina ne nkwata evveero yange mu ngalo ne nzigya mu woofiisi twasanga mother atudde mu ntebe Sister Kizito n'aŋŋamba nti fukamira ne nfukamira mu maaso ge n'ansiba evveero ku mutwe bwe yamala okunsiba evveero ku mutwe n'antwala mu kereziya ne tusomayo essaala bwe tumala okusoma essaala ne tukomawo abali jjajja jjajja n'asanyuka yayimuka ku ntebe ng'essanyu limutta Sister Kizito n'amugamba nti totya twali mutawa nti sitidde naye mpulira muli simanyi kyakukola kubanga ekintu omwana oyo kyakoze kituufu nnyo mumukkiriza kakati n'atuula mu ntebe bwe tutuula mu ntebe ne tusomayo mirembe kitaffe ali mu ggulu n'emirembe Maaliya n'ekitiibwa kibe kya paatiri bwe tuzimala essaala ezo Sister Kizito n'agenda ne batusindikira caayi ne tunywa caayi bwe tumala okunywa caayi n'emmere nga naye etuuse ne tugirya bwe tumala okugirya bwe twamala okulya ne wajjawo basista basatu ne batubuuza bamala okutubuuza kakati jjajja n'abagamba nti bannange munansonyiwa muganda wammwe oyo gwe ndeese njagala kweyuna mu mmotoka obudde buyise era bwe gwali ne bamugamba nti owo nti n'abasiibula ne batuwerekerako ne tumuwerekerako okutuuka ku geeti nze saafuluma naye jjajja yafuluma ne basisita bonsatula ebweru oba bamutuusa mu tawuni simanyi kati nze neesigala kakati oluvannyuma ne baŋŋamba nti jangu obumuleko wano ne mpumulako awo katono akawungeezi awo ssaawa nga 10 ne bandagawo okusula n'awokunaabira na buli kintu ne nfuuka sisita kakati bwe nfuuka sisita obudde butuuka obw'okuggyako akakepu akeeru akatono akasooka omwaka emyaka 2 egisooka twali tufuna kepu endala eddirira Mother Kizito yankwasa kepu eyo nengenda nefukamira mu maaso ge n'aginsiba kakati bw'aginsiba abamu ne bagamba yiye lwaki oyo bamusiba kakati Sister Kizito nti abange oyo mwana wa Mother Kevin kamwesibire akantu ne kanyingiramu mu bwongo nange ne muli ne neewulira nti ddala ndi mwana we okusooka nalwala nnyo ne mu kulwala kwonna yajjanga nannambula oluusi n'afukamira ku kitanda kyange n'asoma kati bwe tumala obubiikira 51 53 54 53 ne tukyusa ekyambalo kye twalimu era ne tufuuka abanubisi bwe tuva mu nubisi ne tubeera ababiikira omwaka ogwaddirira mu 51 era ogwo omwaka gwennyini waliwo twali babiri ne batulonda ne tuddayo nenzirayo ensambi okusoma kumala emyaka 2 emmala okusoma ne bangaba ennamiryango mu junior boys okubeera infomerian ate ne maternity era nembikoleramu nakolerayo emyaka 3 oluvannyuma nenvaayo ne bantwala Naggalama nembeera Naggalama benva Naggalama nengenda Mother Kevin was a very kind lady towards the people, very helpful, and her work, especially prayer, she used to tell people to pray very well and ask God to help them. Without God, you cannot keep health and happy. That was her words. And she had a prayer, our Father, that prayer, and Nebikira Maria Wekisa, ng'essaala yajagala nnyo abantu okugisoma. White habit, n'omugwa
weguti kuliko ebintu bisatu bino njogera bwenti kubanga obulwadde buno n'obudde bugenda batugambye poverty, chastity and obedience bye bino ebiriko ebisatu byenzijjukira nga bwendi nkugenda nzatunula leero nga ddole ekizimbe kino kyetugenda kyetutaddewo okulaga emyaka 10 ba Little Sister of St. Francis gye bamaze wano mu Uganda, ng'era tukitaddemu ekizimbe kigenda kubeera ne rooms 10, nga ku rooms zino 10 kugenda kubeerako rooms ezimu ez'aba sister baffe abakuze betwandiise ba sister baffe abakadde mwe banaabeera nga bawummulirako mu biseera byabwe bye bagenda okuba nga bawummudde, kubanga waliwo twali tuzimbye watono naye kati ennamba yeeyongeddeko nga ku rooms ezo 10 kugenda kubeerako dormitories z'abakadde, endala zijja kubeera z'abagenyi baffe abajja okulamaga okuva mu nsi ez'ewala nga bajja nabo ne bawummulirako wano ne batadda Kampala, ne kubeerako ne sector emu egenda okuba nga spiritual center nga abalina conferences, retreat, okusaba okw'enjawulo oba meeting ez'enjawulo, nga nakyo kigenda kubeera nga kiri ku kino ekizimbe. Ekizimbe kijja kubeera kyama kabadde kaseetuse yakatidde gwe. Sister Immaculate Leticia Nabukalu, ndi mu kibiina ky'aba Little Sisters of St. Francis, ennyumba yaffe enzadde eri Nkokonjeru mu Buyikwe District. Ekibiina kyaffe kyatandikawo mu 1923 era omwaka oguwedde twakuza emyaka 10 okuva ekibiina ekyo lwe kyatandikawo. Ekibiina ekyo kyatandikibwawo maama waffe omwagalwa ennyo Maama Kevina. Maama Kevina buli mwaka tukuza olunaku lwe kuba Maama Kevina yalinnyisibwa ku ddaala ery'okubeera omuweereza wa Katonda. Maama Kevina yafa ku lunaku olw'17 October. So buli mwaka tukuza olunaku olwo. N'omwaka guno tugenda kuza olunaku olwo lwa 17 October. Naye ngeri 17 gye lugenda okutuuka ku lunaku olw'okukola, twasabye olunaku olwo tulukuze nga 19 October. So 19 October lugenda kubeera lunaku lwa 6. Tubakoowoola mujje mutwegatteko ffenna, tusabe Omukama Katonda maama waffe amukozesa ebyewuunyo asobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi ate n'oluvannyuma alangibwe mu lubu lw'abatuukirivu. Maama Kevina akoze ebintu bingi nnyo abantu abasabye Katonda nga bayita mu Mother Kevina. Batuwa testimonies, batubuulira nti nalina ebintu bingi nnyo by'akoze. Buli muntu naye ajje yeefunire ku mukisa ogwo ng'asoma essaala ng'asaba Katonda ng'ayita mu Maama Kevina. Ebiremye byonna Maama Kevina bw'anaaba abituusizaayo ew'Omukama byonna bijja kuba ng'osobola okubifuna. So n'olwekyo tukusaba tosubwa mukisa ogwo ogw'okutwegattako nga Little Sisters of St. Francis nga 19 October olunaku olwo mujje bangi Enkokonjeru tutendereze Omukama. Ate era nga n'olunaku olwo lukusubye yongera okugenda mu maaso ng'ojja Enkokonjeru kubanga essaala Mukama aziwulira buli budde. Olunaku olwo ne bw'onooba tolusobodde jangu otuuke ku ntaana ya Maama Kevina obeere awo weegayirire Omukama Katonda ng'oyita mu maama oyo akole ebyewuunyo n'olwekyo asobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi ate n'oluvannyuma mu lubu lw'abatuukirivu. Mujje bangi bannange mutwegatteko nga tutendereza Omukama nga tugulumiza Omukama olw'ebirungi ennyo Maama Kevina bye yakola. Maama Kevina yatuuka mu nsi eno
mu 1903 bwe yajja yatandika n'eddwaliro Ensambya. Yatandika eddwaliro lyaffe eddene nnyo mwenna lyemumanyi ery'Ensambya. Naye teyatandika ddwaliro lyokka, yatandika eddwaliro eryo, yagenda e Naggalama, yagenda e Buluuba, yagenda mu bifo bingi nnyo Nkokonjeru yonna agenda atutandikirayo amalwaliro. Teyagenda mu malwaliro gokka naye ne mu byenjigiriza yakola omulimu munene nnyo mu byenjigiriza yaffe wano mu Uganda. Era tosobola kwogera ku byanjigiriza mu Uganda n'otayogera ku Maama Kevina. Mu history waffe mu byafaayo by'ensi mwali nnyo. Yatandika amasomero mangi nnyo. Erimu ku masomero ge yatandika ye Namiryango Junior Boys, essomero eritutendekedde abaana abalenzi abangi ab'obuvunaanyizibwa mu nsi yaffe eno abatukoledde emirimu emirungi ennyo egy'ettendo. Yatandika amasomero nga Nsuube Stella Maris College, Nsambya St. Joseph's Nsambya, amasomero ago gombi amanene agali awo, Mount St. Mary's Namagunga, St. Teresa Namagunga, St. Agnes Naggalama, Namunyumya Girls, Budini, Madera School for the Blind. Yenna amenya kinaleka ki Maama Kevina yakola omulimu munene nnyo mu byenjigiriza ebya Uganda. Yatandikira amasomero St. Teresa Girls liri wano e Namiryango. Bwe twali tukuza emyaka gyaffe 10 twatandika ekizimbe ekyo kirimu ebisenge 10 byonna nga era bisignifyinga emyaka 10 egyo gye tukuzizza. Tubakoowoola mujje mutuyambe tusobole n'okwongera okumaliriza ekizimbe ekyo, kubanga ekizimbe ekyo bwe kinaaba kiwedde kigenda kubeera nga kisuza abantu ab'enjawulo, abantu abajja okusobola okwegayirira wali ku ntaana ya Maama Kevina nti bwe baba bazze balina bwe basobola okuwummulirako. Ekizimbe ekyo tukikola naye nga kijja kubeera nga kisobola okuyamba okuwummuzaamu ku bantu ab'enjawulo abanaabeeranga bazze wamu naffe abasisita n'abantu bonna abanajja. Maama Kevina bwe yatandika teyaliiko nti oba wa ddiini eno oba wa ddiini eri. Maama Kevina yatwalanga buli muntu, era tukooboola buli muntu wa Katonda yenna gy'oli, oba oli wa ddiini ki oba oli wa nsinza ki, mwenna mujje twegayirire Katonda nga tuyita mu Maama Kevina. Era tubasabanga bwe tugambye nti ekizimbe kyaffe ekyo bwe muba nga mujjanga n'ejjamba mu nsawo tugezeeko okulaba nti kiggwa mu budde tusobole okukikozesa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange mwenna. Tubalinze Nkokonjeru nga 19 Okitoba, olunaku olwo lugenda kubeera lwa 6, emmisa egenda kutandika ssaawa 4.